Mpaka oluganda Kaasammeeme 2023 Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekereze aluli mu mitambo era nkowola gwe wenna anatudduukirira n'ebirabo by'abantu bano abazze okulwanirira amasaza ga Buganda ga Nansangwa 3 okuli Busiro, Kyaddondo ne Mawokota. Beera ng'oyita ku nnamba z'essimu Kasala 25 751 47 ngenze ew'omusajja akiikiridde essaza ly'e Mawokota. Sebo onywedde oba weenywezezza? Neenywezezza mukama wange. Bw'obanga weenywezezza njagala oyogera amannya go era nkusoye ekibuuzo kino. Amannya Ddambya Dauda. Ddambya Dauda. Njagala oyanukule kino. Olukiiko olutuulamu kabaka ng'ayogera n'emyoyo egy'omu bbanga luyitibwa masengere. Bwe guba bwe gutyo olwate olukiiko olutuula okutema empenda y'okuzza omukazi eyanoba olwo ddwo olukiiko luyitibwa linnya ki? Olukiiko olutuulamu kabaka ng'ayogera n'emyoyo egy'omu bbanga luyitibwa masengere. Bwe guba bwe gutyo olwate olukiiko olutuulamu okutema empenda y'okuzza omukazi eyanoba olwate luyitibwa linnya ki? Ekyo ne kimuyinga. Olukiiko olutuula okutema empenda y'okuzza omukazi eyanoba Abaganda baluyita ekisaggira. Nsigadde nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere Empaka z'oluganda Kaasammeeme 2023.